Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okubeerangawo ne muwulira ekigambo kya Katonda ne tugabanako emmere y'omwoyo era nzikiriza n'obubaka obwaleero Mukama ajja kubeeramu naffe nga tugabana kigambo kya Katonda era nzikiriza wajja kubeerawo eyo omuntu aganyulwamu nange naaweereza ekigambo nsubira era nja ganyulwamu okubeera nga ffena tutambulira mu butuukirivu kuba Bayibuli egamba nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Hebrews 12:14 awatali butuukirivu tewali ajja kulaba Mukama Katonda. Tusobola okukola byonna ne tubuulira enjiri ne tuyimba ne tutendereza ne tusinza naye awatali butuukirivu obwa kinnoomu tewali ajja kulaba Mukama Katonda. Era nange ne wembeera eno ne mbuulira ekigambo kya Katonda naye nze kennyini ne sitatambulira mu butuukirivu mba sijja kulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu bwe bututwala mu ggulu, obutuukirivu bwa kinnoomu buli omu. Obutuukirivu kwe kutambulira mu ebyo Mukama byagala tutambuliremu era ng'okutambulira mu ebyo Mukama byagala tutambuliremu bye yatulagira. Bwe tuba ng'abeerabidde Mukama abeera atujjukiza mu mitima gyaffe, buli omu mu mutima Mukama aba akulaga ekintu ekituufu eky'okukola ku kiseera ekituufu mu kifo ekituufu. Mu mbeera yonna osobola okwebuuza mu mutima gwo n'ogaa naye kati mu mbeera eno Mukama ayagala nsalewo ki ekyo kisaanidde okukolebwa mu maaso ge, ekisaanidde okukolebwa ekimuweesa ekitiibwa. Mu mbeera yonna mangu nnyo ojja kumanya mu mutima gwo nti nina kukola kino, sirina kukola kino. Bw'ogenda nga weemanyiiza ekyo otandika okuba nga otondawo enkolagana ne Mukama kubanga oba oyagala Mukama kukulembere mu buli kimu n'oba olina ky'ogenda okusalawo mu mutima gwo ng'osooka kugamba naye Mukama yali agadde nsalewo ki ekitajja kukosa ono, ekitajja kukosa oli, ate ekisaanidde mu maaso ga Mukama Katonda, ekyo ekiweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Ekyo obeera okyebuuza buli kiseera Mukama ajja kuba nga akusalira ekkubo mu mutima gwo n'aba nga akulaga ekituufu eky'okukola. Olwo oba osobola okutambulira mu butuukirivu kuba Mukama mwali mu mutima gwo. Mukama mu mutima gwaffe mwayagala okuteeka ennyumba ye. Mu mutima gwaffe mwayagala okuteeka ennyumba ye. Era ayagala Mukama abeere nga yali mu birowoozo byaffe, yali mu mutima gwaffe. Ensonga lwaki omulabe aba ayagala okuleeta ebirowoozo ebikyamu mu ndowooza zaffe tubiteeke ne ku mutima gwaffe tugende mu maaso twonoone. Naye we tumugoba mu linnya lya Yesu omulabe agenda. Ekirowoozo ekikyamu ekijja n'okigoba tekisigalawo. Omulabe ye kasita omugoba agenda, ekirowoozo ekikyamu kigenda. Naye kasita tukiremezaako ebirowoozo ne tukiwa obudde, ekyo ekirowoozo kikula. Omulabe tuba tumuguliddewo oluggi okuyingira mu mitima gyaffe. Tulina okumanya nti okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu. Okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu. Okwagala oli ne waabanga si wanzikiriza yaffe tulina omulago okwagala. Okwagala oli waba takkiriza kuwulira bye tugamba ku bikwatagana Katonda era tumulage okwagala. N'omulabe waffe tumulage okwagala. Tumulage okwagala. Omuntu yenna ne gwe tutamanyi tumulage okwagala. Oyo gwe tutamanyiiko wadde tuyimirire okululwe tubeere naye mu kizibu tumulage okwagala. Okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe. Okwagala kyekyokulwanyisa Mukama kyatuwadde, kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi mu ggulu. Katonda kwagala. Abo abali mu kwagala, abalina okwagala bali mu Katonda ne Katonda ali mu bo. Okwagala gye twongera okubeera n'okwagala kyekikula kya Kristo ekiba kyeyoleka munda mu ffe. Okwagala, tubeere n'okwagala. Buli muntu ajja kulaba Yesu Kristo. Bw'aba tamulabe era namusinkana ng'omulokozi we ajja mumusinkana ng'omulamuzi okumusalira omusango, naye nga buli omu ajja kulaba Yesu Kristo. Ku lunaku olwo olusembayo buli muntu ajja kusobola okusinkana okubeera mu maaso ga Katonda
wanaaba tamusinkanye ng'omulokozi ajja musinkana ng'omulamuzi amusalira omusango. Ffenna ku nsi tulina akakisa okusalawo kkubo ki lye tulina okukwata. Oba tusalawo okuwulira enjiri oba tetugiwulira, buli omu akaseera gye kali ajja kumanya Mukama Katonda we. Tuleme kulinda olunaku olusembayo okutegeera Katonda. Bw'oba ofunye akakisa, buulira ekigambo kya Katonda. Tubuulire buli omu, tulabule buli omu, tubuulire egyo emyoyo egyabula ng'obudde tebunnayita. Buli kintu Mukama kye yayogera kigenda kutuukirizibwa mu bujjuvu bwakyo. Buli kimu kye twali tuwuliddeko Mukama kye yayogera kijja kutuukirizibwa mu bujjuvu bwakyo. Ekiseera kiweddeyo. Mukama aweereza abantu bangi otubuulira ekigambo. Tuwulira ku leediyo, tuwulira ku TV, obutabo obungi bwogera ku Mukama Katonda. Tuweeyo obudde tuwulire ekigambo Mukama kyatugambe, kubanga atwagaliza birungi, tatuwagaliza genda mu geyeena. Y'ensonga lwaki tuwulira abantu n'oyita ku street nga kuliko omuntu abuulira enjiri. Abantu abo si balalu, naye bye boogerako bakimanyi era bambi empeera yaabwe gy'eri. Tuweeyo obudde tubawulirize. Tuweeyo obudde tubawulirize. Olikaaba mukwano gwo mubuulire ekigambo kya Katonda, awakane, ajerege, ayogere byonna, neggwe ng'omubuulidde. Kubanga ne ku kiseera kya Nuuwa yayogera era yabuulira abantu. Yabuulira buli omu, yagenda ng'ayogera. Abawakana ne bawakana. Naye era ekiseera kyatuuka amataba ne gajja nga Nuuwa ali mu lyato ne famire ye. Kuba yakimanyaako. Naye abo be yagamba ne bajerega ne bawakana, mazima amataba gaabasanga tebeeteeseteese. Twayitibwa okubeera ekitangaala mu nsi eno. Ekitangaala kirina kutandikira ku ffe. Naawe osobola okuzannya paati yo entono yonna gy'oba osobodde, nange kyonna kyonna kye tuba tusobodde okubunyisa ekigambo kya Mukama Katonda. Leka mikwano gyo bamanye Yesu Kristo. Leka balirwana abo bamanye Yesu Kristo. B'okola nabo gw'osobodde okwogera naye wakiri mubuulire ku Yesu Kristo. Tekyeraga olunaku lutuuke, mazima olunaku olusembayo ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno ne mulirwanaawo atuuke awantu agambe naye gundi, lwaki tewaŋŋamba ku Yesu Kristo nga wali omumanyi naye ng'obudde buyise? Ekintu ekyo kinaabeera kitya? Munno singa akugamba lwaki tewaŋŋamba, ng'atuuse wali maaso ga Katonda akulaba n'agamba lwaki tewaŋŋamba Katondawo, nga wano ku nsi wali olusolooza ebya Katonda by'abantu bakyalo oba abantu abatamanyi bintu biri ku mulembe. Nedda bambi si bintu bya kyalo oba abantu abatamanyi biri ku mulembe, naye Yesu Kristo lye kkubo, ge mazima era bwe bulamu. Engeri nnyingi gy'osobola okubunyisa ekigambo kya Katonda. Omuntu oyinza omuwa Bayibuli, oyinza omutwala ku kyaki n'omulagirira ku kyaki ajje musabe. Oyinza omuweereza ababaka audio nga kano ng'okawulidde n'omuweereza era kasobola okukwata ku bulamu bwe, naye ayinza okuweereza omulala n'aweereza omulala, era olunaku olusembayo Mukama n'akulaga kye wakola n'ebibala ebyava mu ekyo. Omuntu osobola omuweereza ekigambo kya Katonda, osobola omuweereza olunyiriri ku ssimu n'omugamba eno vaasi ya Bayibuli nagisomeeko eyogera bweti ne bweti, kwega neemuzzaamu amaanyi, esobola omujjukiza Katonda. Ebintu bingi nnyo. Kyonna ky'okola ojja kungula. Kyonna ky'okola mu Katonda mazima ojja kungula. Mukama Katonda tumuteeke mu ndowooza zaffe, mu mutima gwaffe. Tutambulire mu kigambo kya Katonda, tukifuule omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira. Ebyo tulaba n'amaaso gaffe biggwaawo, naye ekyo kye tutalaba tekiggwaawo, kya mirembe na mirembe. Ffenna tulina okuyimuka ne tubeera ekyo Mukama kye yatuyita tubeere. Twenenye tutambulire mu butuukirivu. Twenenye tutambulire mu butuukirivu. Okukkiriza kujja na kuwulira kigambo kya Katonda. Kati waliwo abantu abamu bambi nga tebannakkiriza, naye olw'okuba tebannaba kubuulirwa banakkiriza batya nga tebawulidde? Ate ng'okukkiriza kujja na kuwulira.
Mukama asobola okuba alina ekifo kyakutaddemu ngaawe wennyini alina kuyita mu ggwe obuulire abantu abo ekigambo kya Katonda. Abanakkiriza bakkirize, abagaana bagaane, naye ggwe ng'obabuulidde. Mwe tulaba mu kitabo kya Mark chapter 8 verse 38 Mukama waffe Yesu Kristo agamba oyo anaaswala okwogera ekigambo kye maaso g'abalala ne Mukama waffe Yesu Kristo ajja kuswala kwegamba okumwogerako mu maaso ga Katonda Kitaffe wanaaba ali mu ggulu. Kati tetulina kuswala kwogera ku linnya lya Yesu Kristo, ffe tulyogereko, abaseka baseke, abajerega bajerege, naye Mukama ye aba alaba. Era n'oyogera mu bantu 100 eri omwoyo ogumu ogwo ogukkiriza mazima wabawo essanyu ly'amaanyi mu ggulu. Eri omwoyo gumu oguwulira ekigambo kya Katonda ne guva ku kkubo ekyamu nadda ku kkubo ettuufu mu ggulu wabaayo essanyu ly'amaanyi olw'oyo omuntu omu kuba aba asaze okuva mu kitabo eky'okufa n'awandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Tugabane ekigambo kya Katonda n'abalala tuleme kutiirira kwogera ku Katonda. Era kati mpozi kanjogere ne ku bino. Waliwo omuntu omu eyambuza ekibuuzo yangamba naye nina ka audio ke nayogerako nengamba waliwo ababeera nga kwega abantu baweereza sitaani ba agenti ba sitaani bagendeyo mu nnyanja n'ebintu bwebityo. Nambuza naye abantu bano osobola otyo balaba n'obategeera. Era kino kye ky'okuddamu abantu bano abaweereza sitaani Mukama abikula amaaso go mu mwoyo obalabirawo bangu nnyo. Ate bo baba bakulabye dda g'obanga ddala oli wa Katonda bo baba bakulabye dda kuba balaba omuliro ogukwakako ogukuliko omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu. Naye omuntu oba tolaba mu mwoyo engeri ennyangu gy'oyinza obbalaba abantu bano w'otunuulira amaaso ge abanga woolaba omuntu ayagala okukubuukira oba okukubuukira akuyuzeeyo oba akutagule asobola okujja ng'ayogera bulungi naye weetegereza amaaso ge olaba nti engeri gye gatunulamu alinga ayagala okukubuukira akutagule wadde mu kamwa wano by'aba ayogera biba ng'olaba ng'ebintu eby'essanyu era ebiraga kwegamba essuubi n'okwagaliza. Naye w'olaba amaaso ge nago galina kye gagamba. Wotuna amaaso ge abanga ayagala okukubuukira ng'okutagula n'omulengerera wala okiraba ne waba mu bantu bangi okiraba. Era ebiseera ebisinga ayinza okuteekako gaalubindi okubuzaabuza naye amaaso ge olw'ensonga abaawo kiri ekirabira mu maaso gaabwe nga tali yekka omuntu oyo. Taba yekka olaba mu maaso ge ng'omuntu ayagala okukubuukira akutagule naye nga wano olaba asobola n'okuba ng'aseka. Ekyo osobola kuba ng'okyetegereza omuntu nga maze kikulaga. Bw'oba tokigenderedde nnyo osobola obutakiraba naye wekigenderera ojja kuba osobola okwawula abantu abo. Ate w'omulaba katugeze wabeera mu kyaki ojja kulaba nti sitaani abaako ekintu kyamuteekako mulamba. Okugeza sitaani asobola okulaba ekintu ekitakkirizibwa mu nnyumba ya Katonda omuntu oyo yennyini nga yakyambadde oba yakikoze. Olwo sitaani aba amulambye kwega sitaani aba kuba ye sitaani ye wa malala nnyo aleetera ddala ekintu ky'otasuubira mu kkanisa n'akiteekawo wennyini mu kwaya. Omuntu oyo nga bw'ayambadde oba kyayina ne weebuuza banne musumba tamulaba bulabi kino ekintu tebalaba nti kiswaza ekkanisa naye ng'oli akikola ye bambi aba takimanyi aba tabirowooza nako naye wamutunulira abaako ekintu ekitakkirizibwa ye nga yakikoze. Olwo sitaani aba alaga nti yafuga mu kitundu ekyo. Sitaani ye aba alaga nti yafuga mu kitundu ekyo ng'ow'ebbali akiraba mangu nagana ye mu kyaki omuntu ono akola ate ekintu weekiti ddala tebakiraba. Ekintu weekityo kibeerawo. Ate kati newabawo ne bano abantu boyinza okuyita ba satanist abasavinga sitaani nga bagenda mu kyaki ya sitaani ba satanist. Abo bo oyinza obalabira mangu bw'oyogera ku Katonda bw'otyo nga wakwogera ekigambo Katonda bw'otyo oba Jesus olaba omutima gwe akyusizaawo feesi mangu n'afuna obusungu obutali bwa bulijjo mangu nnyo ate n'akomyawo feesi n'ekomawo. Naye oba ogenda kwogera ekigambo Jesus osooka mwetegereza nawe abafaanana kati n'ogamba nti njagala kukubulira ku Jesus Christ. Okwogera obwogeza ekigambo ekyo feesi ekyuka omulundi gumu ate ekomawo lukkomi luvannyuma nadda mu mbeera ze eza bulijjo. Kati ate abantu abo bo wayogera Katonda abasatanist kuba nali mulabyeko atali omu
Katonda ampadde akakisa ne mbasinkana ng'alina kyansomesa. Bwe baba kubuulira Katonda bagamba nedda kwegaba bakubuulira ne bagamba Katonda eyo ndowooza ebintu gw'obyeteeka mu mutwe gwe n'obifumiitirizaako n'olowooza nti gyebiri naye ekituufu gwe olina kweyisa bulungi, olina kwagala mulirwanaawo. Kati nabo boogera ku kwagala nti olina okwagala mulirwanaawo, olina kukola bw'oti, naye kwegabaga ebya Katonda tobirowoozaako si bikulu. Abo Satanist bo boogera, osanga omuntu ayogera ekintu ekyo nga muntu mukkakkamu, muntu mulungi, naye nga asazaamu ekintu Katonda nagga ebyo tebiri eyo ndowoozayo, awo tobaamu kubuusabuusa. Oyo aba Satanist. Ajja nga muwombeefu naye nagamba nedda ebya Katonda ebyo munnange eyo ndowoozayo era okola bw'oti ne bw'oti, ayinza n'okukuwayo ssente awo wennyini nga muli awo. Nagamba kati nze ngabira abantu ssente naawe kankuweeyo. Kati kyoga Katonda yantumye. Kati bo bwe bati bwe bakola, njogera ku ba Satanist. Babeera ne ssente, baba mu bifo eby'obuyinza, kwegamba bo ate engeri gye babuliramu ekigambo kyabwe ndala nnyo, tosooka nemutegeererawo. Asobola okumala omwezi gumu ng'akukolako mukwano naye ng'akulaga ayogera ebikuzaamu amaanyi, akuwa ne ku ssente, akubuulira ebigambo by'olaba ebikuzimba, ayinza okubuulira ku bizinensi naye nga agezaako okugyamu ekya Katonda agamba eyo ndowooza yo Yesu Kristo kwegamba asazaamu Yesu Kristo akugamba teyaliiyo bya bulimba, nakulaga eyo ndowooza yo era nakulaga ye asobodde okutuuka wali mu mbeera ennungi nga tali ku Katonda. Omuntu waatu yaba Satanist, ye ajja mpola alwa okuyingiza mu kiri, amala kusembeza nnyo ng'akuwadde ne ssente eziwera n'otuuka ekiseera nga mutuufu owulira muli mu mutima gwo nti omuntu ono alinga akubanja olw'ebintu byazza kukolera. Kati oluvannyuma ennyo ng'akutaddemu ssente lwakubuulira ssente ezo gye ziva, nga naawe olaba essente yakuwadde nnyingi kumpi yakubeezawo ng'otya n'omuvaako. Oluusi yakuwa n'omulimu. Kati abo be ba Satanist. Ye ajja akusembeza mpola nga bwakusoma gwe nga tomanyi, nga bwakusoma akubuulira luvannyuma ssente gye ziva kyokka nga z'obadde olya, ng'otya okwonoona enkolagana naye nga kumpi yafuuka muganda wo. Abo be ba Satanist. Era w'omusembeza alabira ddala olunaku lw'olina okugenda okusaba lwakuwa puroguramu. Era bagaba ebirabo naye nga buli kirabo kibako amaanyi ag'enjawulo agakujja ku bintu bya Katonda. Kati ba Satanist bo bwe bati bwe bajja ng'abantu balamu nnyo ky'otasuubira. Kati abo be ba Satanist. Kati mpozi waliwo n'omuntu omulala eyambuuzako ekintu ekimu naye era ne mugamba nja kwogera ka audio nja kuddamu ekintu ekyo, era kansabe Mukama bambi gwali eyo anaaba tasobodde kitegeera bambi Mukama kukwatireko kitegeere. Omuntu ono yambuuza yangamba naye ffenna tusinza Katonda omu, ekyawukana ge mannya. Abalala bamwita linnya ddala, ab'eddiini endala bo bamwita linnya ddala. Eddiini eyo sijja gyogera, kiyinza omutawaanyamu eyambuuzizza. Yangamba kati ffe just tumwita Katonda naye nabo eddiini yaabwe era nabo ekitabo kyabwe just ekyawula nti olulimi bamwita linnya liri eddala. Era omuntu ono namuzzeemu ekintu wekiti, namugambye ekituufu kiri nti Katonda waffe siga nti ayina amannya mangi ag'enjawulo, era namugaye Katonda waffe eyo eddiini endala gy'owulira bagamba bo linnya lye eryawukana nti bo bamwita linnya ddala naye nga y'omu. Namugambye si y'omu. Ffe Abakristaayo oba Christians gwe tusinza, balisi gwe basinza tebakulimba nti ekitabo kyabwe kyo kigamba Jesus erinnya lye Isa, era kati amutegedde Katonda gwe njogerako bali gwe bagamba. Namugambye si y'omu kubanga bo Katonda gwe basinza gwe bayita erinnya eryo erinnya lye bamwita lyaliwo nga nabbi waabwe gwe bagamba tannajja. Kati nabbi waabwe we yajja yasanga abantu basinza bakatonda 360 nga balina ebibumbe by'abakatonda 360. Oyo nabbi waabwe gwe boogera mu kitabo kyabwe. Kati we yasanga basinza abantu 360 n'abagamba nedda mulina kusinza Katonda omu. Kati ku bakatonda abo ebibumbe 360 n'asazaamu bakatonda 359 n'alekawo erinnya limu lyeryo lye basinza lyaliwo kuva dda. Kati eryo erinnya era ly'omu Katonda bali ab'ekibumbe.
kati kyengezaako okugamba nti Katonda ffe abakristaayo gwe tusinza si Katonda ate eddiini eri gye bagamba bye basinza nti ekyenjawulo nti manya nti bali bamwita mu lulimi lwabwe naye ate ffe ne tumuyita Katonda. Ekyo ekintu kikyamu nnyo era olitakulimba nti affe be bamu, si ffe be bamu, go ge mazima, si ffe be bamu. Ekyo kya bulimba. Buli omu alina okunoonya enkolagana ne Yesu Kristo. Ekiseera kino kye tulimu ekiseera kibi, olutalo mu mwoyo lweyongedde. Ebikemo ebiriwo ekiseera kino si we byaliwo. Ebikemo kati biri ku ddala nnyo. Okubikkulirwa ng'okuliwo kati kwa njawulo. Abantu kati Mukama ayongedde obbeeyoleka, ne Sitaani sayidi eri naye yeeyongedde okweyoleka abantu be mu bukodyo obw'enjawulo. Ate ye Sitaani akozesa butamanya bwaffe. Sitaani ye akozesa butamanya bwaffe. Asobola n'okukozesa omwana omuto n'abeera ewaka mu famire ng'omwana oyo alina enkolagana ne ensi ey'omwoyo ewa Sitaani. Ng'era omwana oyo alaba ebintu ebitali bya bulijjo abiwulira, naye mu nnyumba yonna nga tewali abimanyi, ng'omwana oyo yekka yabimanyi ng'era akola emirimu gya Sitaani. Ekyo bwe nkyogera omuntu oyinza okwewuunya kibaawo kitya, munnange gye kiri era abaana babikolera ddala. Nga paka olunaku omwana oyo waliwo obujulizi lwe balitegeera nti omwana oyo abadde akola ekintu weekiti ne weekiti. Y'ensonga lwaki tulina okubeera nga ne bw'oba osaba nga famire, yita abantu bonna musabire wamu, buli omu akwate munno omukono, musabe mu linnya lya Yesu Kristo. Weetegereze buli omu ng'ayogera, kubanga abali mu bwakabaka obw'ekizikiza muyinza okukuŋŋaana mwenna n'asirika n'olowooza asaba naye nga talina kyayogera, ate ye ng'asaba Katonda mulala. Naye buli omu ayogere, osabe, buli omu addemu ekintu weekityo, kuba kati eddala ekigenda mu maaso mu mwoyo kintu kirala nnyo. Wano ku maaso bye tulaba birala, n'ekigenda mu mwoyo kirala. Omulabe alinyisizza omutindo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Bwe tubeera ne Yesu Kristo tuba n'obukuumi. Bwe tubeera ne Yesu Kristo obukuumi tubuyina. Ekirala tubeere n'okwagala. Okwagala kyekyokulwanyisa kyaffe. Ekipimo ky'okwagala kye tulina eri muntu munnaffe, muliraanwa munnaffe, ky'ekipimo ky'amaanyi Mukama gagenda otwesiga nago. Mukama abakuume, tambulire mutuukirivu n'okwenenya. Tuyaayaane kumanya Yesu Kristo, si kumanya byawandiikibwa, si kubeera bubeezi mu buweereza, si kwegamba kumanya ddiini, ne tuyaayaane buli omu omanye Yesu Kristo. Amaaso go gabikuke olabe mu mwoyo. Ekyo kye tulina okuyaayaana, osobole okulaba omulabe ng'azze okkulumba. Ekyo kye kimu ku bintu ebikulu. Tubeere n'enkolagana ne Yesu Kristo. Mukama bakuume.